serebu wa mwomu yavayo nakola holikipads njagala mumbulire buyende wa njagala mumbulire mbusoge wafubu mbakitidde obwavu muteso mubukede njagala mumbulire omukyalo yakolayo drive meka nti atutte holikipads azigabira abaana b'obuwala abeesiba ebiwero abakwata sponge ne bamuteka mu bukyala bwabwe nga nakati abaana basinga tebakoze ebibuuzo abamu bagudde ebibuuzo lwansonga period y'okusoma yamalanga ennaku nnya ng'ali wakati agenze kusomera lwaki ali mu mwezi gwe ali mu periods ze naye ng'alina kisponge kyateeka wansi n'ekiwero njagala ombulire holikipads meka ezagabibwa mu bitundu ebyenjawulo zimwagamba oyo serebu omwezi yakola era yagabirako abaana bameka ab'obuwala holikipads ezo nze ndeese ensonga eno nga situnuulidde vyu nti oba ndi ku saidi y'abaserebu ndi nyimiridde ku saidi ono nze njagala nnyo yimirira n'omuntu ayimiridde n'omuntu wa wansi one bagenda ne bakwata muganda waffe Bobby Yanga ne bamukwatira ku drive ya Spice Diana ne bamukwatira ku convoy ya Spice Diana njagala nkubuuze wali uddeko wansi ne weebuuza Bobby Yanga bana abasajja baali tebasobola kumukwatira wantu wonna kuba yali open yali teyeekwese yatambulanga okuva ekasokoso n'ekamoja najjawo njagala weebuuze lwaki Bobby Yanga bamukwatira ku drive ya Spice Diana era nga bava embalala ne bajja ne bamukwatira era abamu twabalaba abaana ba struggle nga mutandise olumba Spice Diana nti lwaki tavuddeyo n'akola comment ku Bobby Yanga lwaki tavuddeyo n'ayimirira ne Bobby Yanga naye ne mwerabira nti omukyalo oyo yayina ekivulu kye lwe yayina concert ye erugogo first lady Babi Itungo Kyagulanyi ne Mr. President Kyagulanyi Robert Seda mbali babategekedde tebo tiimu ya Balamu oba tiimu MK order zave wa Salimu Salenga bakubira manager Lodja yennyini babukingire tiimu MK tebo nga ne tebo ya first lady bagala jigula miliyoni 7 omwana oyo ne yeebuzaabuza n'agaana ne bagaana obba wa tebo ebyo byonna temwabitegera temwabimanya ne mutamanya nti state esobola okuzannya omuzannyo gwonna kasita oba nga gwe oliwo okugirabisa esobola okuzannya omuzannyo gwonna ng'ekukuba indirect weewaawo buli omu aba n'ensobi ze buli omu aba ne mistakes ze naye ku ekyo mwavaayo ne mwanguwa mulumbe Spice Diana olw'okuba tapositinze Bobby Yanga naye nga his excellence Kyagulanyi Ssentamu Robert amaze okukola post ya Bobby Yanga nga ne first lady Babi Itungo Kyagulanyi Ssentamu akoze post ya Bobby Yanga Council David Lewis Rubongo yakoze post ya Bobby Yanga tikitegeeza nti kesi ya Bobby Yanga evugibwa politically kubanga fa abantu ndowooza I think nali ne yeekolera oyo manager Lodja nga akubye essimu nga Bobby Yanga akwatiddwa era ndowooza ne president yali anotifyingiddwako kyovola naye yakola post you know naye mwavayo ne mulumba omwana kakati watya singa Spice Diana yavaayo n'akola post ku Bobby Yanga olwaleero omuganda waffe Bobby Yanga bamutuuzizza mu kaguli nga bamubuleminga bagamba nti asasamaza oba atambuza propaganda oba ayina message gy'atambuza incitinga violence mu baana ab'amagye oba mu magye kasinga bukeera ku matanga ne Spice Diana lwagala magana muteekako gwa buyeekera abasajja balwana kulaba ng'omwana bakuba kaaliya ye wansi naye abaffe mumukoledde ki noyita ku posting abaana bali mu kuvuma Spice Diana ne bakulaga nti Shiba yowakabi nobabuuza Shiba yakola ki era bagasseeko ki essaawa zakati mubadde ku kisaawe ky'entebe posti mmeka ezifubututseyo mu bayimbi bammwe abamu bakitwala nakwebuzaabuza kufunirako mileage naye tolowooza mbuulira postinga ku mbeera eri ku ntebe awo ku kisaawe yali akikola mu mutima mulungi babuukira etokota tibafubutukayo ne babuukira etokota nga bakimanyi we wali ka mileage ne balyoka bavaayo ne balyoka bongereza ku ddoboozi lyammwe naye weebuze ebbanga lino lyonna abo abayimbi bammwe babadde tebamanyi mbeera eriwo ku kisaawe ky'entebe nga balina following ey'amaanyi lwaki ffe tubadde tukubanga enduulu from the start kakati essaawa zakatookera oliyemu yavuddeyo n'abagamba the only solution ku baana ababonaabona e Saudi Arabia tokwata nnyonyi tolinnya nnyonyi tyogenda Saudi Arabia tosaza ticket tyogenda Saudi Arabia ge magezi minisita omulamba ge yavuddeyo okuwa abaana abali mu kubonaabonera e Saudi Arabia
Nyinga abaana bali mu kubona ensi endala Kenya yokka yateekawo embeera abaminisita bateekawo embeera okulama nti abaana balekerawo okutulugunyizibwa. Just Philippines kuluno aba Filipino President Mulamba yataddewo embeera ne yatulugunya omuwala bwe yatulugunya mu Filipino gwenjogerere sawa zakati ali mabega wa mitayimbwa. Naye abammwe bakugamba mmwe muyina okwefaako ne mudda ku TikTok ne babavuma. Nze ndabye wano baserebu bamwe bangi nnyo ku TikTok okwo ababavuma. Omu n'abagamba mumwala okulya ne mupama akabaketi ka B enkera ne mudda ku video ze ne muzitambuza. Naye ng'ezaaba masaba bayeekolera temusobola kuzitambuza ne tusirika. Ffe ne tuyimirira nammwe from the start. Ne wabawo ekisobye kyonna mmwe mwanguwa okuvuma, mmwe mwanguwa okulengeza. Bana mwani ali bayamba. Ani agenda okuyimirira nammwe nga buli omu mumuvuma? Ani agenda okubayamba? Oli n'ovaayo n'ogamba nti oli akoze post ku Spice Dana abagaba bannaye anaataka ku muntu ayimirira nammwe abantu ba wansi. Is an attack to the struggle oba ku muntu wa wansi. Oli bana mugamba gwe damu struggle byogera byakiwa mutuma wa. Bana mwe lwaki muyina akamanyiiro. Oli n'atuka ne kwa account ogenda okukebera kwa account nga tayina kwede ne share struggle n'emu. Ngalina mu fake account. Kwa account eta sharinga ngako yadde ne post ya struggle n'emu. Wawula yayangu commentinga n'agamba yo diversion yabafe. Mwani abasomesa nti no diversion zikomawa. Ani gwe mwawandikira mugamba nti gwe inakwata ono mulala inakwata wonna. Bana mmwe mweddeko. Bana mwe tuyina obulumi. Bana mwe tuyimiridde nammwe nakati tukyayimiridde nammwe tetukoowa. Niyimulekerawo okutukuba baserebu bamwe kasiya musimanyi baserebu kasasiro. Ezo following zaabwe ziyamba bo. Tezirina kyezituyambe kwongera ku ddoboozi lyaffe lya muntu wa wansi abona. Ku baserebu be mwina wana balina following ku Twitter. Bakapostinga cases mmekeza mu abaana babona buli lute kisawe kyentebe kijjako cases z'abaana. Babakobezawo mabox. Bameka bakavayo ne basharinga videos nga mpozibawa. Ate nga muziteekayo mu inbox zaabwe. Nyemukanya comment nga holiki. Bombo klat holiki namna gani? Yali akoledde ki? Era yali agasseeko ki? Abamu wa billion basirikae. Baleme kubaako kye boogera. Basirike. Naye kamama kavayo ne kabonabona nammwe. Okiwuliriza Yesu waba yagudde mu nsobi ey'omwana nti yamutaddeyo munda. Omanyi kyo bano oyo omwana kabadde kakodyo. Nga Spice tiyasobodde kitegeera nti okusiba omwana ono kakodyo kubanga nkulaze baayagala omubunza mu public. N'ekya Bobby nga yali step ekubirwako Spice mu mukubi. Kakati n'ekyo ono omwana mwatuddeko ne mumubuuza Rita Dance Hall ani amutuma. Era Rita Dance Hall kyali kyetagisa okuvayo n'avuluga show ya munne kwagenze n'aperforminga n'okuperforminga. Gwaludde naye nga ne training bazikola. Kyali kyetagisa omulala asobola okuvaayo. Kakati ono serebu wamwe naye n'avaayo n'abuukira ekyo. Mwagala kutugamba nti yali takimanyi nti omwana oyo ali munda. Era lwaki teyakubira mwana oyo essimu n'amugamba kakkana. Era lwaki teyakubira Spice Diana ng'embeera tennasajjuka Spice kwata mwana oyo muteekayo munda. Lwaki yamukubira kasimu n'amugamba mwannyinaze kakkana. Sister wange kakkana. Embeera katubimanize. Lwaki naye yayagala okubuukira ku ekyo lwa nsonga akimanyi wano wayina okukubira Spice. Nemwebuuzako ne mugamba abantu abatulwanirira lwaki tebava mu mbeera ya kunyigirizibwa bwe wati. Kakati mukuba Spice abadde ayimirira nammwe nga ne Charity ayamba. Ani agenda oyimirira nammwe? We munaba mwetaaga eddoboozi ery'okwongerako ani anaayimirira nammwe? Muve ku baserebu. Nze serebu gwe mmanyi ye serebu ayimirira n'abantu ba wansi. Ye serebu ayimirira n'akangula eddoboozi n'akozesa following ye okulaba ng'abaako ettaffaali lyagattako ku ggwanga. Negwe omuntu wa wansi akwata 1500 n'olaba ebivulu by'abano bakuyambye eki? Bagasseeko ki? Bannyinaffe mweddeko. Bakadama mweddeko. Si mu bubi, mu mutima mulungi. Mweddeko. Bifanga temunnabuukira nsonga yonna na kuvuma muntu ne mumuwalabula. Sooka otule wansi weerowoozeeko. Ogambe naye wenvuma ono essaawa zakati anaavaayo nanyimirira. Gwe mpolereza era sayidi gyenzizeeko ye anyamba ki?
ye anyamba ki era agattako ki. Njagala mwebuuze nnyo. Kati abamu mukudira ensonga nti Spice Diana yatta omwana mu kikomera. Do you have evidence? Temwagala okungamba temumanyi mizannyo gya state. Bw'aba yatta omwana nga yatta mu kikomera munda, lwaki tali munda? Lwaki tebamuteekayo munda? Kati ate abaffe gwe mugamba nti akolera state, lwaki yakwata miliyoni 5, miliyoni 4, miliyoni 3 n'aziwa ku baana baali balomedde ku street z'e Dubai? Ku kiyomba ky'Obuwalabu abaana baali babona, lwaki yakwata ssente zo n'azibateekamu? Anti state agent, lwaki yabateekamu ssente n'ajja? Lwaki charity ezibawavaayo n'aziddukaniramu n'azenyigiramu, ate abatali ba state agent tebabikola? Mmwe bannaye mweddeko, si mu bubi naye mweddeko.